Mukama yeebazibwe antuba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne tugabana ekigambo kya Katonda ng'era nsaba Mukama waffe Yesu Kristo atuteekeko omwoyo we nga tugabana ekigambo kya Katonda eky'olwaleero ng'era eno mmere y'omwoyo eri oyo yenna intercessor eri buli mwana wa Katonda asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima era oyo yenna akulemberwa mwoyo mutukuvu oyo yenna ow'omutima omuwombeefu oyo yenna alaba omutima gwe nti gutambulira ku ebyo Mukama byayagala oyo yenna akuuma omutima gwe obutagenda mu bwakabaka obw'ekizikiza buno obubaka bubwo era mazima ogenda kufunamu ekyokuyiga. Tujjukire bwe tusoma mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12 Mukama atulaga nti abalabe baffe bwe tulwana nabo si be bano omuntu gwe tulaba alina omusaayi n'omubiri wabula abalabe baffe geego amaanyi ag'ekizikiza obwakabaka bwa sitaani obwe tasobola kulaba n'amaaso gaffe gano aga bulijjo okuggyako amaaso ag'omwoyo. Era buno obubaka bunyumire nnyo buli ali eyo mwana wa Katonda yenna ng'oli mu lutalo olw'omwoyo olwanyisa ekibi olwanyisa ebyetaago by'omubiri so nga ate mu mutima gwo oyagala oweereze Mukama Katonda era oyagala ogende mu ggulu era oli eyo onoonya Mukama waffe Yesu Kristo mazima oba tumuzuulanga nkuzaamu amaanyi muganda wange Yesu Kristo waddala munoonye ojja muzuula munoonye mu mazima munoonye mu mwoyo sooka olongoose omutima gwo munaye bw'ona amala okulongoosa omutima gwo ye agenda kujja nga tomuyise namuyita gwe kasita olongoosa omutima gwo n'ojjamu buli kimu n'osonyiwa buli omu n'okuuma omutima gwo okubeera nti tewali kibi kyonna ky'okweseemu munne ye omwoyo wa Mukama ajja n'atuula awo. Ekikula kya mwoyo wa Mukama omwoyo mutukuvu ye kasita alaba omutima ogutukula munne ye ajja buzzi n'atuula awo butereevu. Kati ffe tulina kulongoosa mitima gyaffe ye Mukama ajja kujja atuula awo munda mu ffe yeeyoleke jjetuli atusomese buli kimu. Ngenda kuba njogera ku lutalo olw'omwoyo. We njogera ku lutalo era lulinga era olutalo kwegamba ng'era olutalo erubeera nti olutalo mubaamu abasirikale mubaamu abalwana. Omuntu atagenda nko mu lutalo abeera alina ebifaananyi byakuba abeera alina byateebereza ng'ateebereza nti olutalo wabeerayo kino wabeerawo abalwana wabeerawo abafa mu lutalo era kwegamba oba olina ekifaananyi kyolina nti kirabika olutalo wabayo kino na kino era abasirikale bagenda okulwana kirabika wabeerayo kino na kino oba olina ebifaananyi by'olina ggwe nga ggwe ate n'oli agenze ne yeewandisa mu basirikale n'agenda mu lutalo lwennyini ate alina bingi byayigayo okusinga bino bye yateeberezanga obuteebereza okugeza bamuwa ekyokulwanyisa bamubuulira amateeka gaabwe bamuwa ebyokwambala bamubuulira ebikwata ku mulabe we gwagenda okulumba kati ye ategeera bingi okusinga ono atagenda nko mu lutalo ate atali musirikale. Kati n'olutalo lw'omwoyo we lutyo nalwo we luli omuntu oyinza okuba owulira buliza olutalo lw'omu mwoyo muli ng'ogamba kirabika gye luli kirabika lulimu kino na kino naye omuntu yenna otandika okunoonya Yesu Kristo oba oyingidde mu lutalo butereevu kuba ye sitaani ayagala tukuumira mabega nga tetumanyi kigenda mu maaso. Sitaani ayagala tukuumira mu butamanya tusinze Katonda gwe tutamanyi Katonda tumusinze na fiiringi so nga Katonda waffe waddala Mukama waffe Yesu Kristo waddala tetumusaba nga ffekka ffe twogera naye atuddamu era abaddengawo nga ayogera wabula ffe tutafaayo kunoonyereza ddoboozi lye naye nga bwe yayogera oyo amunoonya amuzuula naye olina okuba nga omunoonya mu mwoyo ne mu mazima olina okuba nga okola ebyo by'ayagala. Bwe tuba nga tukwesa ekibi mu mutima gwaffe munnaye ate ne tugala tumunoonya ekyo ekibi kye tukwese ye kyatunuulidde kye kimulemeseza okujja mu mitima gyaffe okutuula. Nga wolaba mu lutalo abasirikale nga balwana wabeerawo akwata emmundu entono ne wabeerawo akwata emmundu ennene ne wabeerawo
kwegamba ebyokulwanyisa ebirala eby'amaanyi ebikuba ewala. Ne wabeerawo ne bano ababeera n'ebitangaaza ng'asobola okulengera ekiri ew'omulabe n'abagamba naye kino kyennengedde, omulabe ajja era akola kino ne kino, era tweteeketeeke bwe tuti ne bwe tuti. Kati n'obubaka bwa leero ngenda kugabanako naawe ali eyampuliriza, omusirikale wa Yesu, omusirikale omukristu era intercessor alwana olutalo lw'omwoyo. Ngenda kubuulirako kubiri ew'omulabe, enteekateeka eziri ew'omulabe eri oyo abadde takimanyi. Ofune ekifaananyi ku lutalo olw'omu mwoyo, ye tululwana tutya, ye omuntu obeera otya intercessor, oyingira otya mu lutalo luno, ate n'abooludda luli bayingira batya ne bafuuka nga basirikale baffe. Kubanga kye tulina okumanya nti mu kutandika abantu tuba tetulina kye tumanyi. Oluusi bakubulidde enjiri, olokose, owaddeyo obulamu bwo eri Yesu Kristo, naye nga tomanyi bulungi ddala kikyoyingiridde ne kikyozeemu, naye nga mu mutima gwo muli okkiriza nti mazima mpaddeyo obulamu bwange eri Yesu Kristo, andokole, ampe emirembe, awandike erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu, erinnya lyange lisangulwe mu kitabo eky'okufa, era mbeere n'essuubi erigenda mu ggulu nga Mukama alokodde omwoyo gwange. Kuba bakunyonyola bagamba naye Mukama waffe Yesu Kristo yatufiirira, ye yajja mu kifaananyi eky'omuntu, ekisooka atulage nti kisoboka okugenda mu ggulu, kisoboka okulwanyisa ekibi, kuba buli kibi ekiri ku nsi yakiyitamu era n'akiwangula. Ekirala ye yajja okutwala ekibonerezo kyaffe, kuba ffe twayonoona, Adamu yayonoona era naffe tuzaalibwa mu kibi, naye ye najja n'atwala ekibonerezo kyaffe n'akomererwa ku musaalaba ne yeetikka omugugu gwaffe. Olwo ne tuba nga tukkirizibwa ogende wa Mukama Katonda, nga we tutuuka wa Mukama Katonda aba tatulaba, aba takulaba ggwe, aba tandaba, wabula Katonda waakutunulamu alaba omwana we Yesu Kristo eyakomererwa ku musaalaba nga talina kibi. Kati nga ffe gye tulina okukola, tulina kuyingira munda mu Yesu Kristo, ye n'aba nga ffe tetukyalabika wabula nga mu kifo kya ffe balaba ye. Olwo we tugenda mu maaso ga Katonda, Katonda tajja kulaba ffe wabula ajja kulaba Kristo ali mu ffe, ng'oyo Kristo ali mu ffe ye muntu waffe ow'omunda gwe tuwa emmere ey'omwoyo, era ng'oyo omuntu waffe ow'omunda Kristo gye tukoma omuwa emmere ey'omwoyo, gye tukoma okwagala muliraanwa waffe, gye tukoma okuba n'okwagala mu mitima gyaffe eri bantu bannaffe. Olwo ekikola kya Kristo munda mu ffe kiba kikula. Mukama kyayogerako mu Ephesians chapter 4 kuva verse 11 okutuuka 15, ekikola kya Kristo munda mu ffe kikule. Olwo maaso ga Katonda, Katonda aleme kulaba ffe wabula alabe Kristo ali munda mu ffe. Kati ekyo basobola kikunyonnyola nga wakawaayo obulamu bwo eri Mukama waffe Yesu Kristo, naye otandika okuzuula enjawulo mu bulamu bwo. Olina ebintu bye tuba tukola nga tetunawaayo bulamu bwaffe, otandika okuba nga singa okola ebintu ebyo owulira omutima gwo ogukulumiriza, tolina kukola kino, tolina kukola kiri, ate luli ekitaaliwo luli wakola nga buli kimu noonya omwenge nga tofaayo, naye kati wamala okuwaayo obulamu bwo n'oba tonagunywa owulira omutima gwo ogukulumiriza, tokola kino, tokola kino. Kati olutalo eyo gye lutandikira, owulira nga ebyetaago by'omubiri gwo, ebyetaago by'ensi n'ebyokwegomba birwanagana naawe munda mu mutima gwo, ki ky'olina okukola mu maaso ga Katonda. Kati olutalo eyo gye lutandikira, era olina okukizuula mangu n'ogekitegeeza waliwo olutalo. Mikwano gyange baŋŋamba kukola kino, okujja mu mikwano gyange nina kukola kino, nina kwambala bwe nti, nina kugenda mu bifo bwe biti, naye mu mutima gwange mpulira omutima guŋŋamba nedda, nze ng'eyawaddeyo obulamu bwange eri Yesu Kristo, sirina kweyisa bwe nti, sirina kweyisa bwe nti. Olutalo eyo gye lutandikira, naye awo wonna oba tonategeera nti oyingidde mu lutalo olw'omu mwoyo. Kati era ne boogera ku ba agenti ba sitaani biki, obeera bambi era tobitegeera bulungi, naye nga omanya nti abo ba sitaani baweereza sitaani, omanya nti abo ekigendererwa kyabwe kyakutta, kubba na kuzikirira, era ebintu sitaani byagala nabo bye baagala. Naye ng'omuntu wayogera ku dimoni, wayogera ku sitaani, wayogera ku Lusifa, muli obukwale oba obitegeera naye nga tonafuna kifaananyi kituufu, oba tonafuna kifaananyi kituufu, kubanga oba tonafuna nkolagana na Mukama waffe Yesu Kristo, naye oba olina ekifaananyi ky'olina nti Yesu Kristo anjagala, naye oba tonawulira bulungi ddoboozi lye, naye nga gw'okimanyi
oli mulokole era oli mukristaayo. Era awo oba weetaaga mmere ey'amata, oba oli mwana muto mu mwoyo, oba weetaaga emmere ey'amata eyogerako mu 1 Peter chapter 2 verse 2, emmere ey'abaana abato abakatandika mu mwoyo. Olwo ogende ng'okula olwo otegeera olutalo lwennyini. Kati w'otegeera olutalo lwennyini olw'omu mwoyo lwengenda okwogerako, n'oba nga olwanagana na sitaani butereevu, oba olina okusukkako awo, oba olina okutandika okulaba nti okola ebyo Mukama byayagala. Kati mu kwagala mu kuva ku kibi otandise okwejjako emize gyonna, oyawukanye n'emikwano gye abakutwala mu bintu by'olaba nga tebisanidde mu maaso ga Katonda, otandise okubeera omusirise, weeyawudde ku bantu, kubanga gy'okoma okwewa abantu ogenda okola abakutwala mu makubo amakyamu n'ogawaye kampeeyo obudde mbeere nga nsaba. Gy'okoma okweyawula ku bintu bingi mu mutima gwo okulawo ekifo Mwoyo Mutukuvu wanaatula, kuba buli kintu ky'ojja mu mutima gwo wabaawo ebbanga eritondebwawo nga Mwoyo Mutukuvu awo alina okutuula. Gy'okoma okuva ku bwakabaka bw'ekizikiza, Mwoyo Mutukuvu ayongera okujja mu ggwe. W'omalira n'ogamba nedda kanoonye Mukama, kanneeyawule ku buli kimu, kandage okwagala, k'osome Bayibuli, k'onoonye Mukama, waba ddala nga gy'ali ojja muzuula, kuba Mukama yayogera nti oyo amunoonya ajja muzuula, era asaba ajja kuweebwa, oyo aggulawo oluggi olw'omutima gwe Mukama ajja kuyingira, ye naye babeere muntu omu. W'otandika okweyawula ku bintu by'ensi eno n'oba n'okwagala mu mutima gwo, ate otandika okuzuula ekipya. Eddoboozi kwega omutima gwo ogwakulumiriza nga nti tokola kino tokola kino, otandika okulaba ate guulikika nnyo nga osobola okwawula ekigambo n'omanye no nedda si ndowooza yange, Katonda ali mu kuŋŋamba kino. Ekyo w'otandika okifuna, otandika okyetegereza, otandika okuwulira n'ogaana ye kino ekintu kyawukana ku bya bulijjo. Otandika okuwulira muli ng'oyagala oyongere okuzuula Mukama Katonda wo. Otandika okutegeera ebintu Katonda byagamba butereevu ng'abigamba ggwe, nga kyawukanye ku luli omutima gwo nga wawuliranga mutima gwe gukugamba ku kino, kola kino, kola kino. Otandika okubanga entunulayo ne bw'oba otunulira abantu, otandika okulaba nti eyawukana abantu, otegeera omuntu azze ng'azze kukola kikyamu, otandika omutegeera, era otandika okulaba nti abantu banjawulo, n'ebino bibeera munda mu ggwe mu mutima gwo nga n'obunyumiza omuntu ayinza okugamba oli mulalu, ne ggwe okanya kwetegereza. Kati w'osoma Bayibuli ng'otandise okufuna enkolagana ne Katonda, duli Bayibuli gy'obadde osoma ng'amawulire ng'akatabo, Mwoyo Mutukuvu atandika okweyoleka gy'oli, Bayibuli ebanga ye yeesoma gy'oli, owulira ng'ali mu kulya emmere y'omwoyo. Buli kintu ky'osoma mu Bayibuli Katonda olaba ng'akutwala ku mbeera eyo nga bwe kyali, n'okiraba nga kigenda mu maaso, kati n'otandika okitegeera ng'omuntu eyali ddala mu mbeera eyo, nga buli kintu ky'osoma olaba nti Katonda akutwala mu mbeera eyo, n'oba ng'eyaliwo, n'oba ng'akirabira ddala, n'otandika okufuna amakulu gaakyo. Kuba Mwoyo Mutukuvu kati aba akuwa okubikkulirwa ng'otegeera buli kintu mu butuufu bwakyo, nga Mwoyo Mutukuvu ye musomesawo. Olwo oba otandise okubeera omuntu ow'omwoyo ng'okwega Mukama aba atandise okuwa okubikkulirwa mpola mpola. Kakati omuntu azze okukulwanyisa mu mwoyo oba otandika omutegeera. Okugeza oyinza okutuuka mu kitundu ekimu n'otuukawo n'owulira omutima nga gwekanze, n'owulira eddoboozi eribadde nga Mukama lyakosa ng'akugamba tokola kino wano, kola bwoti, ogenda okulaba nga liwulikika nnyo nga Mukama gamba va mu kitundu kino, kola bwoti, oba nga gamba saba, olwo ng'akulaga ekyo ekifo kikyamu. Kyengezako okulaga ali yampuliriza engeri gy'otandika olutalo olw'omu mwoyo luno. Tolina dimoni gye waalabye, tolina kye wakoze kinaye otandise okulaba nti Katonda akulabula ku bifo ebikyamu, akulabula w'osinkana abantu abakyamu, n'oba okola ebibyo Mukama ogenda okulaba nga akugamba kati saba, nga kitegeeza bakulumbye naye gwe tolina kye waalabye, ne mu mwoyo baba bakulumbye. Wabawo obulumbaganyi bw'ofunye mu mwoyo, naye bino biba wakati wo gwe ne Katonda, naye gwe muli oba olina essanyu ly'owulira kubanga otandika okuwulira enjawulo. Bw'otuuka ku ddaala lino otandika okuwulira nga oyaayaana okumanya Katonda wo. Wowulira omuntu yenna ayogera ku bintu bya Mukama waffe Yesu Kristo awo ayogera ku bikkulirwa, owulira ng'olina ennyonta, ogenda okusinkana omuntu oyo omubulire ekyoyitamu
naye akubuulira afuna atya ebintu ebyo. Owulira olina ennyonta okumanya Mukama Katonda wo, owulira ng'olina ennyonta ey'emmere y'omwoyo engumu ng'ovudde ku eryo emmere kati eya bulijjo ey'abaana abato, owulira ng'oyagala emmere y'omwoyo engumu, owulira ng'oyagala okwongera okumanya Mukama Katonda wo. Eyo y'engeri gy'otandika okuyingira mu lutalo olw'omu mwoyo. Kati Mukama wakusinkaniza n'abantu abalala n'osinkana nabo, Mukama n'abakozesa ate okubuulira ate ebirala ebikutwala ku madaala amalala, nga bakubuulira bye bayiseemu n'ogerageranya nawe kikyoyitamu. Kati n'otandika okulaba bulijjo ebikuyita mu maaso nga tobiraba, kuba abalala bakubuulira nti kakati bw'otunuulira kino kitegeeza kino. Bw'olaba omuntu ng'atunudde bw'ati ne bw'ati, kitegeeza waliwo ekintu ekiyimiridde emabega era okiraba bw'oti ne bw'oti. Kati otandika okuwulira ennyonta muli, naye bino byonna bibeerawo ng'onywezezza enkolagano ne Katonda, nga weeyawula ku bibi by'ensi eno, ebyokwegomba by'omubiri, nga weefudde nga omuntu atategeera eri abagezi b'ensi. Kuba abagezi b'ensi bo baba bagamba ono lwaki takola kino, lwaki takola kiri, alabika tategeera, alabika tamanyi biri ku mulembe. Naye nga tebamanyi munda mu ggwe ate olina empuliziganya empya gy'olina ne Katonda ate nabo gye batamanyiiko, wabula nga bo lwe bagitegeera omuntu lwagezako okukola ekikyamu lwategeera amaanyi ag'enjawulo agakwetoolodde. Obuzibu bujjira abalala bakaabira kolo lwe bategeera Katonda gw'osinza, kubanga osaba Katonda n'akuddamu. Era oli akoze obulumbaganyi yategeera nti olina Katonda ow'enjawulo. Ate abalaba mu mwoyo baabalaba n'ekitangaala ekikuliko. Kati mbadde ngezaako okubuulira engeri omuntu gy'ayingira olutalo olw'omu mwoyo. Ye gwe ne Katonda enkolagana yo ekola kinene nnyo, enkolagana yo so si magezi gaffe gano ag'oku nsi, kuba ebintu bya Katonda byonna tewali kitegeerebwa na bwongo, wabula buli kimu kibeera mu mutima. Ekyo Katonda yakikola okuswaza abagezi b'ensi eno, kubanga ebintu by'ensi eno byonna babitegeera na bwongo, bibeera mu ndowooza. Naye ebintu bya Katonda tewali kibeera mu bwongo, tewali kibeera mu ndowooza, wabula kibeera mu mutima. Ate eby'omutima bya ddala okusinga eby'omu bwongo, kubanga kyova olaba omuntu amanyi mu bwongo nti alina omukuumi asikaali akuuma ku luggi lwe, wawulira ababbi nga bazze yeekanga ate ng'amanyi omukuumi waali ku luggi, kuba kiri mu bwongo nti alina omukuumi. Naye mu mutima oba omanyi nti malayika ali nange, omubbi ne bw'ajja gw'oba omanyi malayika gw'olina n'obusobozi bwe, ate omubbi kyatamanyi era kyatalaba. Kati gwe mu mutima oba mugumu era oba tolina na kutya kwonna, kubanga oba omanyi Katonda gw'osinza, nga toteebereza buteebereza bula ng'olina enkolagana naye. Era womala okufuna enkolagana ne Katonda, eyo gy'otandikira okulaba ekiri mu mwoyo, n'otandika okulaba omugaso gw'okusabira abalala, kubanga oba otegedde Katonda akuddamu, oba otegedde omugaso gw'ogoba amaanyi g'ekizikiza ne gava mu kitundu kyo, mu famire yo, ku mikwano gyo, mu bantu bonna abakwetoolodde. Kati oba otandise okulaba omugaso ogw'okusaba, ogw'ogoba emizimu n'amaanyi ga sitaani, kati olwo oba otandika okuyingira olutalo lw'omu mwoyo. Awo Mukama ate akusindikira abantu abalala ne bakusomesa ebiddako, kuba abantu bangi nnyo bw'osaba Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kujja kweyoleka, ebiseera ebisinga Mukama ye nga tannaba kujja kweyoleka gy'oli, akusindikira muntu, akusinkanya n'omuntu, omuntu oyo Mukama n'amukozesa ate n'akusomesa ebiddako, ate n'akulaga nti kati kino bagenda kikola we bati ne we bati, wano kola bwoti ne bwoti. Katonda ng'ayise muntu, naye nga mu kusooka obeera mulokole nga tolina ky'omanyi. Lwakuba abantu abasinga obungi tetufaayo kweyongerayo kunoonya Katonda ddala tumuzuule, ng'ekizibu ekisinga otulemesa ffe kennyini kweka kibi mu mitima gyaffe. Katonda awali ekibi omwoyo we tayinza kukka mu mutima, kubanga ekyo ekibi kimugobamu. Tulina kusooka kulongoosa mutima. Mukama yakyogera Hebrews 12:14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Obutuukirivu tebubeera mu ndowooza zaffe, mu bwongo wokka, bubeera mu mutima, mu mutima, mu mutima.
mu bantu netulaga kyonna kye twagala abantu balabe ekinaasanyusa abantu ne tubulira enjiri gye tumanyi nti eno ejja okukyamukiriza abantu eno abantu gye baagala olwaliro olunaku lwo enkya olunaku lwo guno omwaka gugwo naye nga mu ndowooza zaffe tulina ekigendererwa kirala munnaye Katonda ye aba akiraba kati ye Mukama atunuulira mutima tulina kulongoosa mitima gyaffe kaakati ngenda kukubuliraku olwo mbadde nkubulira engeri omuntu gyayingira mu lutalo olw'omu mwoyo mu kutandika kubulidde omuntu atandika omulokole atandika tanalaba ku dimoni tanalaba ku sitaani kubanga amala kusukka ku ddaala eryo n'afuna emmere y'omwoyo engumu olwo n'ayiga kati nga olaba abasirikale nti waliwo akwata emmundu ennene emmundu entono waliwo emmundu ez'amaanyi kati oyo aba ayingidde olutalo lw'omwoyo omukristaayo gw'eggambye olwo abanga omusirikale gwe bawadde emmundu zino eza bulijjo agenda alwana olutalo era naye nga wagoba amaanyi ga sitaani gagenda naye ng'emmundu ye eba ntono nga zino emmundu eza bulijjo naye mu lugendo lwe ne Mukama atandika okulaba nti ate waliwo abalina emmundu ennene nga waakuba mu butuufu kireeta kwegamba nga omuntu oyo wasaba essaala ye alaba nti ereeta obutabanguko bw'amaanyi mu bwakabaka bwa sitaani kubanga ne ene wa Mukama waliwo amadaala mu mwoyo waliwo amadaala mu mwoyo ne bw'osaba oli asobola okusaba essaala Katonda n'agiddamu ssaawa eyo n'ogamba omuntu eno akoze atya ekintu ekibadde kitya naye nga nkolagana ne Katonda ye mutadde ku ddaala eryo kati n'eryo ewa sitaani nayo omuntu asooka kubeeraawo ng'awulira bulizi sitaani awulira olutalo lw'omwoyo naye nga sitaani tamumanyi kubanga abantu abasinga abagenda ne baweereza sitaani abasinga kibeera waliwo abamu be bazaala nga we batyo nga bamuzadde agenda kubeera agenti wa sitaani nga bazadde be bamuwaayo ng'akyali mu lubuto ne babaako gye bagenda ne bawaayo omwana waabwe oba nga bagala bugagga ne bamuwaayo sitaani n'amutuuma n'erinnya naye ng'omwana ali mu lubuto bambi era bagenda omuzaala omwana ne bamuzaala nga ye bamuzadde ng'agenda kubeera agenti wa sitaani ebyo gyebiri kati waliwo n'omuntu ayingira mu bwa sitaani kuba kyengezako ekifaananyi okulaga omuntu ajja atya mu lutalo olw'omu mwoyo olwo nkulage ate ekifaananyi ekirala kiyinza okubaako gwe kiyamba eyo abalala bagenda ne babeera mu bwakabaka bwa sitaani nga basirikale ba sitaani mu mwoyo balwanyisa bakristaayo era balwanyisa abantu ba Katonda waliwo abiyingiramu nga tamanyi kyayingiramu okugeza oli ayinza okuba nga oba ali ku ssomero ne wajjawo omufuusa bano abakola magiki n'afuusa ssente n'afuusa kino abantu ne basasula ssente ne baseka ne basanyuka naye wamala okufuusa ebyo buli omu n'atambula ne bagamba omusajja afuusiza kino afuusiza ssente amayinja afuusiza sukaali oba switi ne bagenda naye mu abo wabaawo asigala n'agoberera omusajja oyo n'agamba naye njagala ombuulire okola otya ebintu ebyo kati buli wabuuza omusajja oyo ebintu ebyo bikola otya kitegeeza oyagala kufuna maanyi ga njawulo naye ggwe omubuuza ng'ebyokusaaga naye omusajja oyo buli lw'omubuuza ayinza okukubuuza ebibuuzo ng'emirundi ng'ena oba n'okusoba akubuuza okakasa ky'obuuza okyagala akubuuza ng'addiŋŋana kuba akimanyi mu maaso ga Katonda ebintu ebyo bigenda kubeera ku mutwe gwo ku mutima gwo amaanyi gonna g'oyagala ye mu kutandika takubulira nti gava eri sitaani nedda ye asooka kukubuuza okakasa ogaagala era onaakuuma ekyama kati ye nga kugamba asooka n'akulwisa n'akulayiza n'okola ki n'agamba naye olina okukuuma ekyama era abasinga awo watandikira enkolagana n'amaanyi ga sitaani omuntu oyo kuba buli muntu gwe bayita magician oba akola ebifuusa amaanyi agajja wa sitaani kubanga sitaani tatonda nedda afuusa bufuusa kitegeeza ky'oba olaba si bwe kiri wabula aba bakuloze gwe amaaso go nga ky'olaba olabamu kirala naye nga ky'olaba kirala si kyekituufu kyakyo kati abamu bagenda mu maanyi ga sitaani nga mikwano gimugamba agenda okole kino okola kino okola nakiri nga olaba emikwano giyigiriza abantu bangi okunywa omwenge kati n'ebya sitaani bwe bityo nabyo mukwano gwe gusendasenda omuntu n'amaliriza nga ayingidde mu bintu bya sitaani kuba kati kyengezako okulaga olutalo lw'omu mwoyo lujja lutya abantu balulwane wali nkulaza omukristaayo engeri gyayingira mu lutalo lw'omu mwoyo mu kutandika abamulokole nga mukristaayo naye nga takitegeera bulungi amala ye kennyini kunoonya Katonda agenda nga
yeeyoleka gyali omuntu n'alyoka alaba ekituufu ekigenda mu maaso mu nsi, olutalo wakati w'ekizikiza n'ekitangaala. Abalala mikwano, abalala yeegomba bwegombi bantu bagagga. Abagagga bayinza okubaawo, kyenva ngamba abagagga si bonna abagagga nti bava eri sitaani, naye ku nsi kuno gye tulimu omuwendo ogusinga obunene abagagga nga bola nga balina gurupu, abagagga omuwendo ogusinga obunene obugagga obwo tebuva eri Katonda, omuwendo ogusinga obunene. Kati abamu beegomba bwegombi bagagga, n'abaako omugagga gwe yeegomba. Omugagga oyo waba sente azijja wa sitaani n'asembeza omuntu ono n'amusuubiza okukuuma ekyama n'amubuulira jajja sente. Abamu we gye bafuukira ba agenti ba sitaani ne bayingira olutalo olw'omwoyo, kuba omuntu yenna kasita ayingira owa sitaani. Sitaani ebintu bibiri bisatu: kutta, kubba, kuzikiriza. Era omuntu wagenda ewe ne bakola endagaano, amuyigiriza okutta, amuyigiriza okubba, amuyigiriza okuzikiriza. Ye n'akuwa byoyagala, sitaani n'omuyambako okutta, okubba n'okuzikiriza. Abalala beegomba bwegombi. Abaana abamu ayinza okuba ku ssomero neegomba gurupu y'abaana abagagga, bambala bulungi, be basinga ssente ku ssomero naye nga tamanyi gye bajja ssente. Lwagenza okubeebuuzaako abeera omu ku bo, kola olwo bamuyingiza mu gurupu gy'abadde tamanyi, by'atalowoozanga nako. Abalala yeegomba. Omulala ayinza okwegomba okubeera otutumu. Oyinza n'okwegomba obwegombi okubeera otutumu n'okubuulira obuuliza enjiri. Omuntu ayinza okwegomba okubuulira enjiri abeere pasita watutumu, n'abako bapasita batuukirira. Si bapasita bonna nti basitaani, naye 80 ku 10. 80 ku 10 ku be twegomba abetutumu basitaani. Sikyogera olw'okuba oba bambi oba sibaagaliza oba ki, naye nedda. Ekintu kyenjogera ate siwulira kiwulire, wabula Mukama nze akindaga. N'obubonero kwegamba obutabalika, Mukama andaga obukakafu bwonna. Naye bambi nabo bagenda lwa tutumu, abamu babingiramu nga tebamanyi kintu kye bayingiddemu, bakizuula luvannyuma ng'ate okuvaayo kizibu. Ng'okuvaayo kizibu, ng'okuyingira kyali kyangu, naye ng'okuvaayo olina okusinkana omuntu amanyi Katonda, kuba sitaani akuttirawo. Kuba genda ewa sitaani ku bantu 10, 3 be bavaayo nga balamu. Abasinga sitaani abattirawo nga bagala kwogera kyama wabattira, kuba ye aba yatwala emitima gyabwe n'atuula muli. Kasita kizuula nti ono ayagala kwogera kyama, abasinga obungi abatta. Kasita sitaani akizuula bw'ati, akosa banne n'ajja omuntu oyo mu bulamu bw'ensi, kubanga omuntu oyo aba yawaayo omwoyo gwe eri sitaani. Kati bambi tulina basabira busabizi, tulina basabira busabizi. Abamu abagende wa sitaani bagendeyo lwa kwegomba. Singa agenti wa sitaani ajja ng'alina emmotoka nnungi, ayambadde bulungi, n'osembera n'omwegomba n'alaba nti weegombye ssente ze naki, awo asobola okuyingiza mu bitu bya sitaani mu kwegombako kwokka nga talina nakyagambye. Ye alabulabi nti weegombye, n'ajja n'akubuuzako obuuza n'agenda. Naye mu kubuuza okukwata mu ngalo, kubanga alina kyakuwadde oba ssente, ekyo kye bakosa okujja mu birooto byo ne bakwaniriza ne bakubuulira buli kimu mu birooto. Era oba obasinkana mu birooto nga tonnabalaba ddala, musooka kusinkana mu birooto. Abalala bagenda ewa sitaani ne babeera agenti ba sitaani, bagendeyo lwa kuwoolera. Omuntu ayinza okuba nga katugeze mu famire ne bafiirwa, omwaka guno ne bafiirwa, buli mwaka ne bafiirwa abantu 2, oba buli myezi 3 ne bafiirwa ono ne bafiirwa oli, ne bagamba nedda waliwo ekintu ekitali kituufu. Kati nabo mu kwagala okunoonya amaanyi ng'ate bamanyi n'akikola, mu kwagala okuwoolera ne batandika okunoonya amaanyi ga sitaani. Nabo bawoolere, bakole revenge eri oli abakola ekyo. Kati abamu nabo gye bazuulira amaanyi ga sitaani, kuba batandika okunoonya ensi yonna bazudde batya. Ate nga ba agenti ba sitaani tebabeera wala, babeera mu bantu be tubeeramu, naye tebeeyoleka. Bamala kulaba nga nawe ddala oli mwetegefu okukuuma ekyama, ne balyoka beeyoleka gy'oli. Kyova olaba omuntu asobola okuba nga bayinza n'okuba nga bafumbo, ng'omwami agenti wa sitaani, naye ng'omukyala takimanyi nako, nga takiyinza ladde okiteebereza. Ne bazaala n'abaana bonna, n'abaana abamu ne bafuuka ba agenti ba sitaani, naye ng'omukyala talina kyamanyi, oba oluusi nga mwami atalina kyamanyi wadde nga tayinza wadde okiteebereza, naye nga bali bakuuma ekyama.
kubanga ewa sitaani ekimu kyasooka batendeka kuuma kyama ebintu bye mbabuulira gye biri ku nsi. Abalala ewa sitaani bagenderayo ku intaneti. Omuntu asobola okubeera ku intaneti ng'anoonya basponsa, anoonya mikwano, n'abeera okwo ng'ayogera n'abantu batamanyi. Alaba kifaananyi naye omuntu ali eri tamumanyi bw'afaana tamanyi bw'ayogera na muntu. Kati abamu awo bwe babayingiriza mu bintu bya sitaani ne bamugamba beera ng'oyogera ebigambo bino, ebigambo byatamanyiko wadde kye bitegeeza wadde olulimi ki, ne bamugamba ozukka ekiro soma ebigambo ebyo, emisana soma ebigambo ebyo. Kumbe ebigambo bye bamugamba eri bye bakozesa ewa sitaani buli lwabyogera aba awaayo omwoyo gwe paka olunaku lumu lwe beeyoleka gy'ali ne bamubuulira ki kye bali. Kati abasinga obungi ne ku intaneti bambi kubanga buli agenti wa sitaani yenna oli kaabenga gye bugagga kaabenga sitaani amu amaanyi gakola ki, bonna sitaani abagamba banoonya abapya, bonna sitaani abagamba banoonya abapya. Naye nga sitaani bonna kyayagala bakole bakyuse ebintu Katonda engeri gye yabitonda. Nga bw'olaba nti sitaani ayagala omusajja ayagale musajja munne, omukyala ayagale mukyala munne. Kati buli kintu kyolaba ku nsi sitaani ayagala bakikyuse kibe nga kyesulise, kive mu butonde bwakyo Katonda engeri gye yakitonda. Ate nga bonna sitaani abajjamu okwagala n'abateekamu obukyayi, abajjamu okwagala n'abateekamu obukyayi. Naye n'abagamba bakole ebikolwa ebiraga nti balina okwagala. Katugeze omuntu nga agenti wa sitaani ayinza okuba nga agaba nnyo ssente, agabira nnyo abaana abato, ayinza n'okuba kugamba buli omu amumanyi oyo mugabi wa ssente, naye nga ssente z'agaba bw'owandika olupapula ani gwe yawa omwaka guli, ani gwe yawa omwezi guli, n'ojja ng'ogoberera ki ekibatuuseeko, w'otegeera ssente ezo ki kye zikola era baazigabira biki ebibatuukako. Lwakuba abantu mu kusooka bo baba batunula n'amaaso gaabwe ne batalaba kiri mu mwoyo. Kati bino byenkubuulirako nkubuulira omuntu agenda atya ewa sitaani. Kati ebyenkubulidde yengeri omuntu gy'atandika okuyingira ewa sitaani omulundi ogusooka oba ebyaniriza omuntu owa sitaani. Naye nga sikubulidde waavaawo ki ekiddako. Kati kankuwa ekyokulabirako kimu. Omuntu gwe neegeddeko katugeze alabye omuntu magician, alabye omuntu afuusa akola magiki agenza amubuuzizza. Kati bw'ogenda nga ku bantu bano abakola magiki n'omugamba naye njagala kumanya amaanyi ago gajjawa biki, yetakubulira nti gava eri sitaani. Akuwa namba ya ssimu nagakubira omuntu oyo, ate namba ezo ebiseera ebisinga ziba zeebweru. Era onaakubulira etakuwa mannya ge agamba kubira omuntu oyo nange eyanjigiriza olaba ayinza okuyamba. Kati omuntu gw'okubira ye yagamba nti kakati juza foomu bweti ne bweti ng'agikuweereza ng'ojjuzaako foomu eyo ebibaako byonna byakwegaana Katonda. Bayinza okuga weegaane Katonda emirundi bwe giti, kola kino kola kiri. W'ogijjuza omuntu oyogera naye ku ssimu tonnamulaba nga bagasasula ne ssente bwe ziti ng'ozinoonya. Bw'omala ozifuna nga bagamba kati ezo ssente genda mu toyireeti ozookye. Bye mbabuulira bino gye biri bituufu era bibeera. Genda mu toyireeti ozookye. Bw'omala okuzookya nga bagamba era mu toyireeti wennyini w'ogenda okufuna obubaka, era obeera awo wennyini mu toyireeti weegyokereza gye bagamba kati ddayo, wennyini weeyokereza w'osanga olupapula nga luliko ebiragiro ebirala ki ky'olina okukola. Okugeza abasinga obungi batera obbagamba kakati ogenda we baziika abantu nga oli bwerere ng'oggyemu engoye ekiro, naye nga tonnagenda olupapula lwe bakuweereza wabawo ebigambo bibagamba osome naye nga biri mu lulimi lw'otategeera nga tebigambo byakuddiŋŋana. Ebigambo bino bye bakozesa eri abasaba ewa sitaani abasinza, kuba ne sitaani naye alina abasinza mu kyaki ye ba worshippers. Basinza okuva emisana paka lwaggulu, basinza kuva ku makya ssaawa emu paka olweggulo 12 babeereyo nga basinza nga boogera ebigambo bye bimu nga babiddiŋŋana. Tosobola kutegeera lulimi lwabwe okuggyako ng'oli omu ku bo. Kati ebigambo bino naawe babigamba, ababigamba tonnabalabako mwogera ku ssimu. Ebigambo bye bagamba obyogere ekiro ng'ogenda wali we bagenda gye baziika abantu. Ebigambo bye byogera bye bikuleetera okuba nti mu kkubo togenda kutyamu oba abantu bagenda kukulaba, era w'ogenda tewali muntu yenna gw'osanga mu kkubo olw'ebigambo biri bwe wayogedde, n'abantu ne babawo tewali akulaba
era ogenda n'otuukiriza bye naye bagambye. Kati wotuuka wali we bazika abantu ekiro, wotuuka awo we bazika abantu ogenda mu maaso ng'olamiriza ebyo ebigambo ng'ozibiridde. Kati bo eri bakubuulira nti kati zibula amaaso. Wozibula amaaso kola lwe basooka okweyoleka gy'oli. Oluusi basooka kweyoleka, oluusi guyinza kujja nga musota munene ne gukanga nga gwagala ogumanyiire, ne gukanga n'otatya ne gujoba nekelesi mu kamwa. We gukuwa nekelesi eyo n'ojambala, eyo eba endagaano yo esooka ne sitaani. Ebintu bino obikuuma nga bya kyama nnyo nnyo nnyo. Bye mbabuulira ndi mubabuulira omuntu agenda atya mu lutalo olw'omwoyo ku sayidi ya sitaani. Nababuulidde ewa Katonda ekintu ekisinga obukulu enewa Katonda kuyonja mutima, kujja mu kibi, kusonyiwa, kwagala. Kubanga okwagala kw'oba nakwo mu mutima eri mulirwanaawo, eri munno, okusonyiwa, obuteegomba by'abalala, obutatunuulira nsobi z'abalala, ebyo byaniriza Mwoyo Mutukuvu okujja mu mitima. Kati ndi mukubuulira eri wa sitaani omuntu agenda atya afuuka omusirikale wa sitaani, agenti wa sitaani, ge makubo gendi mukubuulira. Kati omuntu omala okufuna nekelesi eyo nga bagamba kati ddayo ewaka, boddayo ewaka bagamba toyogera ekyama, woyogera ojja gweddalu oba ofe. Kati bw'oyambala nekelesi eyo musota gwe gikuwadde, buli agenti wa sitaani ali mu kitundu kyo akutegeera. Gwoba tokimanyi naye bo bakulaba mu mwoyo, kuba eyo nekelesi gw'olaba nekelesi naye mu mwoyo guba musota gwennyini gw'oba otadde mu bulago. Bali abalaba mu mwoyo bakutegeera. Kati eyo kyotadde mu bulago kyekikuleetera okuba nti abantu ba Katonda otandika okuba nga tosobola basinkana. Ekyo kigayidinga ebirowoozo byo. N'oba obadde otambula ng'olina omuntu gw'ogenda okusinkana gambe Katonda, ekyo kikuugola ne kikutwala walla. Sitaani afuba okola nti takusinkanya muntu yenna agenda kukubuulira Katonda amakubo g'oyitamu, era osinkana abantu ba sitaani. N'oba olina gy'obadde olaga sitaani amanya mukubere kuliko omuntu wa Katonda, bakutwala walala, era osinkana abantu ba sitaani bennyini. Kati ekyo kyoyambadde mu bulago kireetera abantu ba sitaani okusinkana, kuba bakiraba era abo bajja ne beeyanjula gy'oli n'agamba nze ndi gundi ne gundi nkola kino, naye olwo bakwaniriza mu miitingi zaabwe. Newe zibeera ku kyalo, newe zibeera mu mahoteri amanene, abantu ba sitaani bakwaniriza olwa nekelesi gy'oyambadde, kuba bamanya gye wagijje. Gw'olaba nekelesi ne bo balaba kirala, balaba musota. Kati be bakwaniriza mu nkuŋŋaana zaabwe. Kati bwe bakwaniriza egyo bakuweera erinnya eppya lyojja okosanga oli nabo erikwawula mu bantu abalala. Ye ne wakusanga mu bantu abalala ye alina erinnya lyakuyita ne mwetegeera. Kati abo be bakwaniriza. Ate ekisinga okwewuunyisa, abantu abasinga okutegeera nti wafunye enkolagana ne sitaani oba okoze endagaano ne sitaani, abantu wano ku nsi be tuyita bannaddiini, era abambala ebyambalo ebyo nga wakyambala n'ayitawo buli omu ategeera oyo munnaddiini era mukulu era yakulira ekitundu oba ekyegini n'egindi. Abo bo bakutegeerera okuba abo omuwendo ogusinga obungi balaba mu mwoyo, era ebyo by'oba ogenzeemu babiyitaayitamu dda ne badda ku madaala aga waggulu. Naye nga wano ku nsi be bambala ebyambalo by'olaba noga bano bantu ba Katonda. Ekyo sitaani enteekateeka gye yagikola. Kati we bakuyita mu miitingi zaabwe gye bakuwulira ne bakusomesa n'ebiddako. Ndi mukubuulira katono nnyo omuntu ayingira atya mu bwakabaka wa sitaani n'afuuka omusirikale owa sitaani alwanyisa abakristaayo. Bwe bamala okuwa erinnya ne bakutwala mu miitingi zaabwe ne bakuwulira byogenda okukolera sitaani, olwo oba ofuuse agenti wa sitaani mu bujjuvu, era bakubuulirawo nti olutalo lwogenda okukola kulwanyisa bakristaayo. Ate si buli mukristaayo yenna, nedda. Omulabe sitaani akozesa ba agenti be okulwanyisa ekkanisa ya Yesu Kristo entuufu ku nsi. Kubanga omulabe sitaani akimanyi omuntu omu amaze okusinkana Yesu Kristo asobola okukyusa obukadde n'obukadde bw'abantu, kubanga ajja n'ekitangaala mu butuufu bwakyo eky'omu ggulu, n'ajja n'asaabulula obulimba bwa sitaani bwonna bw'atadde mu mitima gy'abantu.
kati abo sitaani bayagala, abo sitaani basinza okutunuulira. Sitaani tatunuulira bali basinza Katonda nga gwe basinza tebamumanyi. Sitaani atunuulira abo abagenda okujja baleeta ekitangala kya Mukama, abagenda okuleeta ekitangala kya Mukama waffe Yesu Kristo mu mitima gy'abantu, ekitangala ekituufu mu butuufu bwakyo. Abo sitaani basinga okutunuulira, era abo be sitaani balwanyisa ennyo mu lutalo olw'omu mwoyo. Abo sitaani batunuulira. So sitaani ye tatunuulira bungi bw'abantu nti kanisa ejjudde bweti ne bweti, nedda. Ye sitaani bwajja ayina batunuulira n'agamba kati ono n'ono. Abo sitaani ye eba agenti be aboolekeza abo abantu. Era omuntu oba omanyi Katonda, sitaani akuteekako ba agenti ne babeerawo nga bakutunuulidde essaawa 24 nga banoonya we bakusuulira, kuba bamanyi buli kigambo ky'ofulumya mu kamwa kiina ekyama kyekifulumya nga kigenda kuzibula emitima gy'abantu, amaaso gaabwe batandika okukanula amaaso g'omutima bagambe ekitegeeza Katonda waffe atwagala nnyo bw'ati, Katonda waffe atulabula, Katonda waffe atuwulira n'ekigenda mu maaso. Kati omuntu nga agenti wa sitaani yakatandika, olwo bamutwala n'eyo gy'abadde awulira obuwulizi nti mu nnyanja bamutwala, kubanga we bamuyita, kuba olwa neekeresa eri gye yajja ku musota ba agenti ba sitaani bamweyanjulira, era wajja ne bamutwala mu nnyanja. Ebiseera ebisinga bamuyita waka n'agenda n'abakyalira ne bamuwa ekyambalo n'akyambala. Ekyambalo nno wookiraba omuntu wakyambala ogamba ono munnaddiini, kuba kyambalo kya bannaddiini bano betumanyi wano ku nsi. Kati ekyo kyennyini kye bakwambaza, n'obaako kapeti w'otuula. Kapeti eyo bagikolerako mikolo, bw'otuula n'ozibirira ne bakuwa akatabo, waliwo ebigambo bye boolaamiriza. Osooka n'obisoma, omala obitegeera n'obiraamiriza nga mutudde ku kapeti eyo ne munnaddiini omu. Kyenva ngamba nti bannaddiini, kuba be bannaddiini bennyini abakulira ebitundu bye tumanyi wano ku nsi, ng'amateeka gava eri mu ddiini eri ewaabwe e Roma ne gajja wano. Kyenva ngamba bwe ntyo, kuba be bajjudde mu miitingi za sitaani. Mukama wakubikula amaaso, oba Mukama wabeereza Archangel Michael ne mugenda naye ne mubalaba mu miitingi, oyinza okwewunya n'ogaba ne enseno ki ekigenda mu maaso. Be batudde ku mmeeza ya sitaani, be batuddeko bayitirivu. Ogamba banne ki ekigenda mu maaso mu nsi. Kwega kiba kyewunyisa nnyo. Kati wotula kapeti eyo nga bakwambaza ekyambalo kyabwe n'olamiriza ebintu ebyo, ozibirira amaaso, ogenda okuzibula amaaso nga bagamba yimirira, ng'oli mu kifo kirala nnyo, ng'oli mu kifo kirala nnyo, olwo nga bakututte mu miitingi eyo ewa sitaani. Era mu kusooka oba otya, kwegamba oba tomanyi kigenda mu maaso, kuba otuuka mu nsi nga ndala nnyo, nnungi, erimu ebizimbe birungi, kwega kikwewunyisa nnyo ne weebuuza eno ensi ndi ku kyalo kirala, naye otandika okulaba nti nedda eyawukana n'eno ensi ya bulijjo, kubanga eri teri musana. Obudde bwayo buli kiseera buba bwa kikome, buba ng'olukuta olufu, ettaka lyayo liringa nga bw'olaba evvu ate ligonda, ate yo olaba ebitonde ebitali bya bulijjo, dimoni zeetala. Kwega yo kya bulijjo dimoni oziraba wano. Ebintu eno ku nsi ebisasamaza abantu batasobola kukola mu lujjudde eri babikolerawo ku nguudo buli omu ng'alaba. Kati otegeera butegeezi nti nedda eno ndi mu nsi ndala. Kati w'otuukayo olwo bakutwala, oyo gw'ogenze naye akujja eno ku nsi yakutwala mu miitingi ewa sitaani. Era ku olwo emiitingi yeesooka, bw'otuukayo bakuwa obutabo ne bakubulira amadaala g'ojja okufuna. Naye w'otuukayo owulira ng'ali ewaka, kuba olaba abantu wadde tosuubira, abayimbi, abantu beegomba ab'omu nsi z'ebweru, abasambi b'akapiira, bannabyabufuzi, abantu ab'amadiini, kwegamba abakulira amadiini, kwegamba obiraba owulira ng'ali ewaka, naye erudda otya, n'erudda ogamba nawe oyingidde. Kwegamba oba omanyi nti oyingidde mu bagagga, era omanya nti kati ozudde ebyama by'abagagga abali ku nsi, kuba bangi obasangayo era ne bakubulira olina okukuuma ekyama. Olwo ndi mukubulira omuntu afuuka atya agenti wa sitaani n'alwana olutalo olw'omu mwoyo. Era w'otuukayo muli emmere ne munywa, w'omala okulya emmere n'onywa, okutya kwonna kw'obadde olimu n'okwewunya kukuvaako, n'otandika okulaba buli kimu ng'ekya bulijjo. Otandika okuba mu mutima gwo ng'olina bukyayi, tolina kwagala, nga olina bukyayi bwereere. Era ovaayo nga bakuyigiriza okukola magiki, baba bakuyigiriza ebintu bingi, bakuyigiriza olutalo lw'omu mwoyo, bakuyigiriza
oleeta otya endwadde ku kyalo oba ku muntu oba ku famire. Bakuyigiriza okola otya obubenje. Sitaani akuyigiriza ebintu bingi byonna byonna nga byakutta busi. Era sitaani akuyigiriza olaba otya abakristaayo abamanyi Katonda n'abasuubira obusuubizi nti bamanyi Katonda obaawula otya. Era sitaani akubuulira engeri enjawulo gy'oyinza okutta abantu. Oluusi sitaani okusinziira gwe ku ky'omusabye kwasinziira n'agamba abantu b'olina okusaddaaka. Okusinziira ku ky'omusabye abamu ayinza okugamba ayagala abantu 3,000 oba mu myaka 2 n'agamba kati kolagana n'abalala mulabe nga ne mugabanya buli mwaka mwagala abantu bameka, buli mwezi abantu bameka. Naye nga gamba abantu 3,000 mu myaka 2 kati mwe ne mugabanya. Kati ye n'abawa ebyokukozesa. sitaani ababuulira mukola mutya obubenje okuweza kubanga eri beetaaga omusaayi. Mukola mutya obubenje, muleeta mutya endwadde, mujja mutya embuto. Kuba agenti wa sitaani otula naye butuuzi nga omuntu ali lubuto agenda kuzaala, otula butuuzi na wa sitaani ye n'alamiriza byalamiriza mu mutima gwe byotamanyi. Najja n'akubuuzako nakwatako mu ngalo oba nakwatako ku lubuto. Wayita mwezi olubuto ne luvaamu nga toyinza na kubikwataganya mbu omuntu wati yambuuzaako nankwatako ku lubuto. Kwegamba ebintu biba bingi. Bayinza n'okuteekawo ekibiina ekigaba emmere nga kigabira baana. Naye ng'abaana abo buli abali emmere sitaani amanya abaana abo ayinako abantu 10 mu bbanga eggere. Kati wanga abaana abazadde baabwe tebabasabira, bava mu famire nga tebasaba, tebabuulira Katonda, era ebintu ebyo bituukawo. Kati ndi mukulaga olutalo lw'omu mwoyo. Kati olwo sitaani aba atendesa omuntu engeri gy'alwana olutalo lw'omu mwoyo. Amubuulidde engeri gy'atta, amubuulidde engeri gy'ekengera abakristaayo. Ddala nnyo balumba church eziriko omwoyo omuliro. Si buli church nti eriko omuliro, kuba endala church sitaani yazifuga. Ne ezo eziriko omuliro sitaani zaalumba. Kati olutalo olw'omu mwoyo lwenjogerako yeggwe okwezuula mu Katonda nti waliwo ba agenti bali be tulina okulwanyisa. N'omanya nange mu Katonda amalwanyisiza ntya. N'omanya nti ewa Mukama tulina bamalayika be tukolagana nabo ne tubaweereza mu linnya lya Yesu Kristo. Nga sitaani baliwo abawa ebyokulwanyisa n'ababulira engeri gye bakola obubenje n'ababulira abantu bekalogana nabo. Naffe ne wa Katonda Mukama akuwa ebyokulwanyisa n'akulaga nti oba oyagala kuwonyezebwa oyokolagana ne Archangel Raphael, n'akulaga nti oba oyagala lutalo kulwana bakulumbye oyagala mulwanyi okolagana ne Archangel Michael. Si byakuteebereza. Michael ajja n'alwana olutalo, ajja n'alwana ye mulwanyi era ye yalwanyisa sitaani. Michael ne ku lunaku olusembayo ekiso kya Michael kye kigenda okufumita sitaani. Olunaku olusembayo yagenda omusiba olujegere. Ene wa Katonda tuyita omuliro. Oyita omuliro gwa Katonda. Ogwo omuliro guviira ddala ku ntebe Katonda w'atuula ne gujja mu linnya lya Yesu Kristo. Omuliro gwa bbulu ng'omanyi gwokya amaanyi g'ekizikiza. Omuliro gwo gwennyini Mukama waffe Yesu Kristo ogwava mu ngalo ze ennaku 3 nga we yali nga tanaba kuzuukira olunaku olwokusatu yagenda ewa sitaani. Omuliro gwava mu ngalo ze ne gwokya sitaani yenna ne dimoni ze, era okuva olwo feesi zaabwe zakyuka zonna ziringa eziyiika olw'omuliro ogwo. Kati woowita omuliro, omuliro gwe gumu sitaani gwalaba. Naye tulina obutatambulira kibi, tulina obutatambulira mu kibi. Olwo Mukama atwesige n'amaanyi ge. Ndi mugezaako kuwa ekifaananyi ali muganda wange olutalo olw'omu mwoyo. Olabe ewa Katonda tujja tutya mu lutalo olwo, ewa sitaani bajja batya mu lutalo olwo. Ate obeera otyawo nga tomanyi kigenda mu maaso, ng'owulira bulizi lutalo lwa mu mwoyo naye nga lugenda mu maaso. Kumbe eri sitaani aba akulumba naye ggwe ng'olanga ebitali bya ddala. Olutalo lw'omu mwoyo we luli lwa ddala era lubaamu n'okufa kwennyini. Omuntu wa sitaani wolemera ku muntu wa Katonda okufa kwennyini kubaawo. Nze nkulabyeko n'amaaso gange. Omuntu n'alemera ku muntu wa Katonda ebivaamu omuntu oli n'afuna ekibonerezo, malayika n'agendayo n'abaako kyakola. Era n'omuntu wa Katonda n'akitegeera nti omuntu oyo aganye okuva ku lutalo. Manyi n'omuntu gwe manyi sitaani yagendayo n'amugamba ebintu by'okola bireke. Omuntu oli Katonda we yagambye tumuleke. N'omuntu gwe mmanyi alina ebintu bye yali akola baamusasula ne bamugamba omuntu oyo baagala afe. Kubanga oli baali bamanyi alina ebintu bya sitaani. Era oli n'akola ebintu bye ng'omuntu alina okufa mu nnaku 21. Naye mu nnaku 21 omuntu gwe yali ayagala afe teyafa.
kati oli naye yali agwera ne sitaani n'agerayo n'amugamba omuntu oyo nakoze buli kimu ekitaagisa ennaku 21. Sitaani n'amugamba omuntu oyo muveeko, Katonda we yagaye tumuleke. Katonda waffe waddala si wakuteebereza, waddala si wakuteebereza. Oyo amunoonya ajja muzuula, oyo amunoonya ajja muzuula. Yesu Kristu waddala. Yesu Kristu akwagala nnyo n'omutima gwe gwonna. Bw'omunoonya ogenda muzuula. Ffe tulina kwewala kibi, tulina kutambulira ng'omwoyo we yatukulembera. Kubanga ate Mukama walaba Romans chapter 8 n'osoma okuva ku verse 6, 7, 8, 9, 10 okutuuka ku verse 15 watulaga bulungi abo abakulembera Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Be baana ba Katonda. Era yatakulembera Mwoyo Mutukuvu si mwana we, oyo si wa Kristu. Eyo Romans chapter 8 verse 9. Tulina kuba tukulembera mwoyo. Abantu ba Katonda batono mu mwoyo, batono abaliko ekitangaala, batono ddala nga wokyulira. Era abo bokka Mukama agenda kwogera n'abaana be okutuuka ensi eno lweriggwawo. Olunaku lumu Archangel Raphael yayogera n'agamba nti Katonda agenda kwogera n'abaana be abo bokka abakulembera Mwoyo Mutukuvu okuva paka okutuusa ensi lweggwawo. Ye agenda kwogeranga n'abaana be kuba bawulira eddoboozi lye. Agenda kusigala ng'abawo okubikkulirwa, okwolesebwa ng'ayogera nabo. Naawe oli omu ku baana be. Munoonye ojja muzuula. Akwagala nnyo nga wayagala omuntu yenna, omutume yenna gw'ola mu Bayibuli oba nnabbi yenna gwe tusomako mu Bayibuli oba Musa ne naawe Katonda bw'atyo bw'akwagala. Bangi bayitibwa naye batono abalondebwa. Abo abalondebwa siga nti Katonda alondawo nti kanondo noono, wabula bonna bafuna okuyitibwa, wabula abo abakkiriziganya n'okuyitibwa ne bakola ebyayagala balonda. Salawo leero ove ku buli ekiyitibwa ekibi, osonyiwe buli muntu, oyagalize buli muntu, oleme kutunuulira nsobi z'abalala. Mukama agenda kujja mu mutima gwo, gwe naye mubeere muntu omu. Olutalo lwo Mukama waffe Yesu Kristu alulwane. Mukama bakuume, mbaagala nnyo, mutambulire mu butuukirivu. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Katufune okubikkulirwa, katufune obunnabbi, katubeere buli kimu, ate tubeere n'okwagala. Kubanga omuntu n'owa obunnabbi newoomanya ebyama byonna, Mukama newakuba okubikkulirwa kwonna, naye nga tolina kwagala mu mutima eri mulirwanaawo oba tolina kyolina. Kubanga okwagala ye Katonda. Katonda kwagala. Ekipimo ky'okwagala ekiri munda mu ffe, ekiri munda mu ggwe, ky'ekipimo ky'amaanyi ga Katonda gagenda okwesiga naawe. Mukama bakuume, baagala nnyo.